Endagamuntu z'Abannayuganda ezisinga ziggwako omwaka guno. Wabula olw'ensonga ez'enjawulo we tutuukidde mu kiseera kino bannansi nga tebamanyi kiki kiddako ku ky'okuzza ndagamuntu zaabwe obuggya. Olw'obwetaavu bw'endagamuntu zino bangi ku mikutu gimugatta bantu okusinga abatambula mu mawanga g'omukago gwa East African Community omuli Kenya ne Rwanda abakozesa ndagamuntu nga batandise okulaga okutya kwabwe. Omwogezi wa Minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Mundeyi ategeezezza nga bannayuganda bwe batasaanidde kweraliikirira kuba bakyasobola okutambula n'endagamuntu zaabwe wadde ziweddeko. Tewali buzibu bwonna kasita oba ng'olina national ID n'ebweba ng'eweddeko niini eyo eba esigala ng'ekola. Niini kye kintu kikulu nnyo. Mundeyi akiggumizza nga bwe watali kikyuse ng'embeera bw'ebadde bwesigadde mu mawanga ago. Kasita oba ng'oyagala kutambula ogenda Nairobi, ogenda Kigali, kwata ID card yo, genda bugenzi ku kisaawe Entebbe, bajja kuwa akafoomu katonotono n'ofiiringamu ennaku z'ogenda okumalayo eri ne bakukubirako stamp n'ogenda. Atubuulidde ng'ennamba ya National Identification Number NIN yo ekyaliko. Kasita otuba ng'otuleetera NIN ennamba yokka tetufa ku kya National ID card, tetwagala NIN. Era kasoba ng'olina NIN ne kadi ne bweba yagwako nga tebanaba kugiza bupya zikola. Abannayuganda tebeeraliikirira eyo oba oyagala kugulawo akawunti mu banka eyo kadi ejja kuba ekola ne bweba nga yagwako ennaku ne bw'oba nga oyagala kusaba passport. Mu mwaka gwa 2014 amawanga Uganda, Kenya ne Rwanda gakkiriziganya okukkiriza bannansi baabwe okukozesa endagamuntu singa baba beetaaza okutambula mu mawanga ago. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.